bw'ontambuliza eno ne bwoba onsanze n'otambuuza kankiddemu bw'otambuza eno ne bw'osanga n'otanyega muliriza wano eno gye bayita psychological aftershock ebaawo ddi buli mulundi nakyemalira lwalangirirwanga omuwanguzi omulonzi wa opposition aweddemu essuubi bw'ati bw'agamba labayo twakitegedde bigenda kubeera bwe biti era tebirina mugaso bw'ati bw'agamba okuwangulwa kugenda kweddiŋŋana era kugenda kuddamu kubeewo ne mu kulonda okuddako eno ye end result bye biva mu ekyo mu bigambo by'omulonzi ali hopeless owa opposition nga nakyemalira amaze okulangirirwa ng'omuwanguzi omanye ekiva mu ekyo ye leagued playing ground etali leveled si kubanga tugenda mu kalulu akaddako nga nakyemalira yetegeka kabba wabula tugenda mu kalulu akaddako nga tuyina turnout manipulation nga tuyina endowooza eri affected eyaba bandize okulonda ne man's psychology ebigambo bye nakwogera eyo gye bayita the genius of the strategy of a dictator mu biseera ebyokulonda kati wano tetemya katukatemeteme nakyemalira making sure nti asannyalaza base ya opposition ne hopelessness wakati nga making sure nti energizinga base ye mu kutya mu royalty ne mu rewards eno contradiction gyolaba mu kusannyalaza base ya opposition n'okwenajayizinga sayidi ye ey'abalonzi sinsobi eyo gye tuyita the survival formula of a dictator kati wano payinga muku attention nnyo bannakyemalira kino tebakikola just kuzannyira ku balonzi bamakinga sure nti bakontrolinga ekigambo kyennagambyeko kye bayita perception statement ejjayo amakulu geyo bye nakakugamba gye bayita demoralize the opposition malamu amaanyi side eya opposition mobilize your base omobilizinge abalonzi bo osobola okumaaninga n'okumanipulatinga turnout ey'abalonzi kati nno kawe time akikola atya kankutwale ku step esooka bagiyita demoralize the opposition n'abalonzi baayo bamaleemu amaanyi akikola atya baflooding bajjuze amatama g'obutaba na ssuubi flood them with hopelessness okuyita mu ki mu propaganda okuyita mu intimidation okuyita mu fake narratives n'okuyita mu opposition supporters ababali convinced n'okakasa nti bakonvinsinga nti akalulu tekamatalinga bwe bati bwe bakurashinga motivation yo gwe bakugamba batya bakugamba omusajja kirimaanyi w'amaanyi nnyo omusajja ya controlling amaje koti zize akapapula katike yakakubisa n'ebyabakama bibiwe nga bakugamba lwaki obadalinga ogenda okulonda kati kankulage kye basinga okwagala mu bigambo ng'ebyo gye bayita psychological surrender okuwanika mu bwongo obwo wuliriza abalonzi bangi ku ludda oluvuganya gavumenti balekerawo okwetegekera akalulu okwetegeka okugenda okukakuuma naye kye basinga okwetaaga mu psychological surrender kwekakasa nti abalonzi bangi tebalabikirako ddala ku lunaku lwa kulonda basigala waka kubanga bakibateeka mu mutwe nti akalulu tekajjako w'amaanyi mpulirizaamu ekiboogeza ebyo kye kino wakati nga gwe bakumalamu amaanyi agenda okulonda owa opposition omutuufu bamakinga sure nti ate bo bamobilizinga beesi zaabwe ez'abantu baabwe bagende balonde mu bufunze gwe bagamba akalulu tekajjako kirimaanyi n'osigala ewaka n'oggwamu amaanyi okugenda okukalonda n'okukakuuma ne bamakinga sure nti bo bakuŋŋaanya abantu baabwe bagende balonde nzikiriza nkutwale step by step ensonga eno gitegeere kino kye kibaawo nti akalulu kagenda okutuuka nga biggest weapon ya opposition ey'abantu abandibadde bazze abangi
eri neutralized nga bazisanyalaza mwekyo ofuna abantu abagenda ku ballot nga bagenze kulonda kinyumo nga balonda awo bebaagala abagwa mu ddiini yaabwe ab'eggwanga lyabwe ne batalonda candidate mutuufu asobola kujjako nakyemalira ofuna abantu nga abandi badde balonda opposition abatuufu bamakinga sure nti abo basigala ewaka regime nesigala ng'emobilizing abantu baayo abakadde ba civil servants n'abo bagirya mu ngalo ne batandinga up ku lunaku olw'okulonda bo ne balonda gwayagala ennyo eggwanga lyokusaidia opposition n'otagenda kulonda eyo gye bayita psychological surrender bakuleetera okukkiriza okuwangula wakati ng'obadde ogenda kuwangula kankutwale ku point ey'okubiri bamobilizinga baroyalists baabwe abo ababalya mu ngalo wuliriza turn out by force or by reward nakyemalira kakasa nti kusaidiye okulonda n'abagenda okulonda either kwa mpaka oba agenda kugulirira atya ba civil servants banamagye ne famire zaabwe ba local chiefs n'abo bamemba bonna abali mu kibiina kyabwe either babeera threatened oba baweebwa akasente vote or lose your job yebere ngombo bagulirira vote and we will give you sugar soap nebirala wuliriza bamaking sure nti balina ne discipline mu kibiina kyabwe batya mulimu abo ba royal cadres abakakasa nti ku lunaku olw'okulonda bamobilizing abakadde n'abaana abato n'abavubuka ne babateerawo n'entambula ogenda okulonda wakati nga bakola bino okakasa nti bamobilizing abo ababakkiririzamu ogenda okulonda ku sayidi eri bakuteerawo abantu abakugamba nti okulonda tekuyina makulu olondera kingo omusajja yayina electoral commission yayina amagye yayina court gyogenda okugenda amba making sure nti gwe bakumalamu amaanyi opposition leme kulonda ku mukono guno nga bakusiruwaza nga bamobilizing abantu baabwe ogenda okulonda nagambye tambuze eno ne batombuziza mu bufunze one sided energy boje basinga okwagala etya nti wakati nga abalonzi ba opposition basigadde waka simply because bali discouraged tebakyakiririza bintu bya kulonda regime kakasa nti abagikiririzaamu bagenda ne basigala nga bakunga ne bajja ne batandinga up in big numbers ne bamakinga sure nti bakreatinga an artificial turnout advantage ne kirabika nga regime ekyayina abantu bangi abagiwagira wakati ng'enkumuluti n'enkumulyitu y'abantu bamakinze sure nti bagidiscouraging obutajja kulonda n'okukakasa nti tebaddira ddala bintu bino bya kulonda kankutwala wasemba bakozesa kino bakozesa no turn up nga gap ey'obukakafu obwa popularity okakasa nti regime ekyayina obuganzi n'abantu gwe nga bakumazeemu amaanyi obutajja kulonda bagenda ne bamobilizing abantu babo okulonda ne bakakasa nti bakyayina obuganzi n'obuwagizi naye nga teweerabira bakozesa ebintu bibiri either bathreateninga abantu okugenda okulonda naddala ba civil servants n'abo abaana baba basavinga mu magye ne mu poliisi ez'enjawulo n'abo bakadazi aba NRM abagundiivu mu NRM wuliriza kino regime wakati ng'ekikola nakyemalira bino byaba atagetinga nti bannakyemalira tebawangula buwanguzi wabula wakati mu kuyita okubba obululu nga tebannaba nakutuuka ku kyakubba bululu bakakasa nti bakontrolinga kyosobola okuyita psychology batya bamakinga sure nti babreakinga spirit ey'abawagizi b'opposition okujja okulonda wakati nga bapushinga abo ababakkiririzaamu okuba floodinga ku polling stations bakozesa turn up gap eno nga propaganda to claim man's popularity video egwa bweti labira ku Frank Gashumba n'abamufaanana abatambula nga bagamba tosobola kukuba Museveni mu kalulu ng'akeesimbyemu naye nga weekend ewedde yamobilizinze ka group akabavandimwe ate bagende balonde ekibuzo kiri nti lwaki omobilizing abantu ogenda okulonda mu kalulu k'omanyi nti gwowagira tasobola kukubwako kalulu nakuwangulwa mu bufunze wakati gwe nga bakumalamu amaanyi yandigenza okulonda omukulembeze asinga okuba ow'amaanyi wakati ng'osigadde waka ng'obivuddemu ng'ogenza okulonda Katumba oye simply kutuukiriza mu kulonda kwesanyusa okufuula okulonda ceremonial ekintu ekyokuzannyisa basigala bamobilizing abantu baabwe ne bagenda ne balonda nakyemalira yes nakyemalira abba akalulu naye nga tannabba kalulu amakinga sure nti akalulu kasooka okubba kali mu mutwe gwo osigale waka yamobilizing abantu be n'abakadde be bajje balonde in the end akulage nti akyayagala mu bantu mpulirizamu bw'otambuza eno ogenda kubuusa bangi kyovola protest vote awedde